kakati omuyimbi mutuweeka atubuulire ki ekyabaddewo exact omuntu okutwagala okumwagala omukuba okumufiirako bw'atyo bajambula siza ku kino abadde bintu byange babitutte naye ngeri gye bankubyemu waliwo question mark twategedde bulungi kituufu kigenda mu maaso nga bampisiza bubi nnyo. Bakubisanga mmeka wabadde ovaawa ye? Bankubye zadisanga 8 nadde nva ku studio nadde nvaawo wa sharp and a beat Ndoba wa sharp yokudda wakaawo nange oli otya kati oli otya fona essaawa zino nfunyemuko olungu bangu baava bakumpekako medication n'ekiwumbe ne bakitunga yakyalimu muddwaliro omusawo bwegyali mukuntunga nakifuna biki kyali ku macupa bali mukuteka ku macupa banfuddemu omusaayi mulijjiri naye nga baba bakukubye babategedde abankubye nva mbalabye nsobola okubajjukira naye nga babadde bavubuka sigama muba basajja bakulu gyendi bavubuka batoototo naye nga bwemba tunuddeko nsobola okubajjukira kati babadde ofunyeyo ka reference oba kyonna kyonna poliisi kutegeezaako bamateeka wekityo badde nsoose kufa nnyo ku kya treatment kubanga abantu bwe bankubye wabulwa bulabe nnyo bankubye eno ku nkoona bakubye ku mutwe ku nkoona eno yennyini eno ku bulongata nga bulongata badde bwe bankubye wennyini tulinayoku omuntu gw'osuubira okubanga olinamuku obutakkaanya oba kyonna bwe kityo simanyi wabula kubanga nange ebintu by'okubeera n'omulabe nsobola obeera naye nga gwe tomanyi nti mulabe naye nga siina lwange naye ndyoke na buli kati tuzaako ki Fyno tuzaako ki nge ekiriwo obulamu bukyaliwo era ngenda kuzaako ndekirala munnaye okusigala nga mpeereza abantu mu sekita eyo paka mukama bwali basazeewo tekatiweerezaako ne mu sekita endala naye asipanawo obuli mbeera nsigala fumitandongo kakati nawo nno woosobererwa ekisooka tubadde tulina obuzibu bw'eggaali ng'abantu bakomplaininga ku bayimbi abalina eggaali naye ate kiyinza okubeera ekizibu omuyimbi alina eggaali okumala gagwamu muntu abo Fyno be yaguddemu kiyinza okubeera ekizibu so ndowooza kati abayimbi abalina eggaali tugezeeko just kutereezaamu katono naddala mu side ya discipline kubanga buli muntu yenna bw'ayambuka afuna atandika okufuna abamunooma kakati singa ofuna abakuteeka nga ate tolina security because kakati bw'olaba nga abamukubye babadde ku salaama ate nga naye abeera salaama era ojja kusanga nga bakyalibe be batali basanyufu maybe kubanga alina endongo be batandise okumulaba ng'ennaku zino eyeewulira bwe njagala okulowooza so kakitegeeza nti nno osanga omuyimbi atalina sente zisasula musirikale aba yeetaaga eggaali y'abantu abakola ki abali reasonable 3-4 n'otatambula wekka then naawe Fyno katonda bwakusitula olina okukkiriza nti osituse waliwo ebintu ebitajja kukoma ebyagundi bwe yafuna sente n'atukyawa bigenda kusigala nga byogerwa ebiseera ebisinga abantu lwaki batandika okushiftinga ne bava mu bifo ebyo byebaddemu ne badda ewalala lwansonga nti ayinza yo okukula naye babeera nabo ne batakola ki bo ne batakula mu birowoozo katonda waba akusaasidde ng'okyasukata osobola okwafoodinga obbaako woopangisa wali beta ne wobadde osula geto beerayo misana mu geto kiringirayo misana bwe butandika okuzibanga okola ki nga weesemulanga ogenda kubanga omwana kukubiraawo omutwe n'ofiiraawo ate ntudda mu rest in peace abadde muyimbi mulungi n'ebifaanaganako bwe bityo then nammwe abavubuka muno omulaba nga ayiseewo muleka agende osanga ali kukima bw'atali kukima ali kima gw'omanyi yaali kukima obudde buwedde navaayo ku 5 ziri 49 mbadde n'emboozi ya nalukola naye ndaba obudde buweddeyo katukome wano olunaku olwaleero